jifunza najogera mu bufunze. Hadisi eno mama wa Aisha radhiyallahu anha yenyini yanyumya yenyumyako embere yaliwo kiki ekyaliwo atunyumiza embere yaliwo. Aisha radhiyallahu anha agamba za'amu anna Aisha radhiyallahu anha qalat brought to you by قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا ومبكى الله عليه الصلاة والسلام bweyabanga yagadde okutambula ng'alina olugendo lwagendamu aqra baina azwajihi yakubanga akalulu wakati w'abakyala be. Sheikh osobola ogimuweereza hadisi gye tusoma bw'oba essimu ye ogiyina nakola ki natambula naffe bulungi. Aisha radhiyallahu anha anyumya agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama Abdus Samad hadithi gikebere ku simu yokweri Al-Bayan. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga ayagala okutambula aqra baina azwajihi yakubanga akalulu wakati w'abakyala be. Era eyo ye sunna ku muntu ayina abakyala nga basoba kwomu nga yagala okubaako olugendo lwatambula nga tamanya ni gwagenda tutambula naye, eshariya emulagira okuba akalulu wakati w'abakyala be. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yabanga yagala okutambula yakubanga akalulu wakati w'abakyala be. Fa ayyatuhunna kharaja sahamuha kharaja biha ma'ahu. Oyo yenna akalulu gwe kabanga kakutte munzivunule enyangu, oyo yenna akalulu gwe kabanga kakutte ne kafuluma akalulu ke nabbi sallallahu alaihi wasallama we yafulumanga naye. Fa akhra bainana fi ghazwatin ghazaha. Kati lumu Aisha agamba nabbi lumu yakuba akalulu wakati waffe bakyala be mu luzimu ku ntalo ze yalwana. Olutalo olwo lwaliwo mu mwezi gwa Shaaban ennaku z'omwezi 5 mu mwaka ogwokutaano oba ogw'omukaaga. Nabbi yali agenda kulwanyisa Bani Mustaliq. Olutalo yali agendamu ghazwatu Bani Mustaliq yali agenda alayhi salatu wassalam. Kati nabbi alayhi salatu wassalamu yakuba akalulu wakati w'abakyala baabwe. Aisha radhiyallahu anha agamba bwe yamala okukuba akalulu ako fa kharaja sahmi, akalulu kange ke kafuluma, mugabo gwange gwe gwafuluma. Olwo omugabo gwafuluma akalulu kakwata nze mu bufunze nga nze ngendo genda naye. Fa kharajtu ma'ahu Al-Bayan. baada ma anzala al-hijab, nenfuluma ne nabbi ne tugenda naye oluvannyuma lw'etteeka eriragira abakyala okwebikkirira okubanga lyali limaze okukka. Abakyala bawangala ne nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka egyasooka ng'etteeka erigamba ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna. Eryo etteeka lyali terinaba kukka nga Allah alagira nabbi agambe bakyala be ne bawala be qul ya ayyuha nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Eyo tteeka iragira nabbi okulagira abakyala be bebikkirire ne bawala be ne bakyala babakkiriza lyali terinaba kukka, liri mu surat Ahzab. Kati kitegeeza abakyala ba nabbi ne bakyala babakkiriza ng'eyo aya terinaba kukka. Okwebikkira tekwali kwa tteeka kubo, baali bebikkira abakyala b'Abarabu okuva edda, naye nga okwebikkira kuno okwa ibada tekunnatandika. So abamu baali bambala nga abakyala b'e Uganda era bwe bambala emikono nga gibeera bweru n'ebirala. So nga bwolaba n'esswala basahaba basalako layini emu ng'esobola okubeerako abakyala. Naam, oluvannyuma ne bikyukamu. Kati wahakadha Aisha radhiyallahu anha yensonga lwaki agizze kino. Aisha okujjayo nti aya ya okwebikkira yali tennaba kutuuka, ayina ensonga lwaki akireese, ojja giraba eyo mu maaso ensonga lwaki akireese ekyo. Twafuluma ne nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba fa kharajtu ma'ahu ba'da ma anzala al-hijab.
ekyo kyaliwo oluvannyuma lwa aya eragira okwebikirira oluvannyuma lwa kukka. Akakanyomero akaleese kalina kikategeeza. Agamba fa ana uhmalu fi haujin, nali nsitulibwa kyoyinza okuyita oba kiyumba oba kitenti. Bazimbanga ekintu ne bakiteekako amaliba nga bakyala ba nabbi alayhi salatu wassalamu nga babatambuliza obwo munda nga babeeramu ekyo kiringa kiyumbayumba nga bakizimba nga kiriko emiti nga bakisitula ne bakiteeka ku nsolo then ne bakisiba ng'eyo ensolo ne beetambuza mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallama. Kati Aisha radiyallahu anha agamba nali nsitulibwamu ekyo ekintu ekyo. Agamba wa unzal ate wa unzal fihi, era nembeera nga nzisibwa mu kyo munda. Ya akhi alkarim ishada, agamba fasirna, netukola ki, netubeera nga tutambula hatta Al Bayan Islamic idha farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha agamba twatambula ni nabbi alayhi salatu wassalam, bwe batambula ni nabbi mu lutalo lwe baali bayitani ghazwatu bani al-Mustaliq. Tayib, lutalo lwaliwo mwezi ki? Mwezi gwa Shaaban. Sekawasa bijja bagamba wano mubikwata okufa tengeno bibuuza temubiddamu. Mwezi gwa Shaaban gwaliwo mwezi gwa olutalo lwaliwo mwezi gwa Shaaban, mwaka gwa kumeka gamba gwa mukaaga oba gwa kutaano. Tayib, Al Bayan. Omubaka alayhi salatu wassalamu Aisha agamba batambula naye ne bagenda mwolwo olutalo okutuusiza ddala nabbi we yamaliriza olutalo olwo. Wakafala bimaana kyeki eyo yenkoona n'akyuka netutandika okukomawo amakulu, kitegeeza kifo kikuba mabega gye twali tulaze. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akyuka netutandika okukomawo nga tuva mu olwo olutalo. Wadanawuna min almadina, netusembera e Madina. Agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama adana laylatan birrahili, ya langirira kiro tibannange kati tusitula tugende. Nabbi bwe yalangirira ekiro ntusitula bannaye tusituke tugende. Agamba faqumtu hina adhanu birrahil, nenyimuka kasanawulira nga balangidde tibannange safari etuuse. Agamba famashitu hatta jawaztu aljaisha, agamba netutambula. Aisha radiyallahu anha ensolo gye yaliko kwe baali bamutambuliza, agamba nentambula netubeera kumpi mumaaso g'ejje lyali litambula, netulibuuka netulisukka ffe netubeera mu maaso. Agamba falamma qadaytu sha'ni aqbaltu ila arrahili. Ono Aisha radiyallahu anha bwe batambula n'abeera nga yaliko mu maaso g'ejje ensolo kwe yali bwe baali bamutambuliza. Aisha radiyallahu anha inawe yatuuka nga bawumuddemu, n'agivaamu n'avaamu ekyo ekintu ekyo baali bamutaddemu ekiyumba, n'afuluma n'asukka ejje we lyali liri n'ayingirako munda amale ekyetaago kye. Agamba falamma qadaytu sha'ni, bwe namala ekyetaago kyange kyali kimututte eri, aqbaltu ila arrahli, nenkomawo nenzija nenyingira mu kiyumba ekyo mwe baali bamutambuliza. Bakijjako ne bakiteeka wansi, bwe baba bagenda tutambula ne bakizzaako. Kati bakijjako ne bakiteeka wansi, Aisha radiyallahu anha yavaamu n'atambula agenda amala ekyetaago. Kaakati Al Bayan. n'avaayo oluvannyuma n'akomawo n'ajja ayingiramu ekyo ekiyumba kye mwe baali bamutambulira. Agamba falamastu swadiri, agamba neneekwatakwata mu kifuba. Agenda okwekwatakwata mu kifuba. Agamba fa idha aqidu li min jazi alfari qad inqata'a, n'agamba agenda okwenoonya bw'ati
nga kanekreske kayite kanekreske oba ekintu oba kiyita otya kyeyali yesiba mu bulago kyali kyakolebwa Yemeni, kyali kyava mu ggwanga lye Yemeni nga gye bakikolera. Agamba agenda okwekeberakebera bwati nga takirabako. Amakulu kyali kigudde, ekikomo kye kyali kigudde eri gye yali agenze. Ebyo biddako ebitendo byakyo kyali kyakolebwa Yemeni nga kyali kikutuse nga kigudde kisigadde eri gyabadde amaze gyagenze okumala ekyetaago. Agamba faraja'tu faltamastu iqadi, nenzira nentandika okunoonya ekikomo kyange ekyo oba ekyomubulago bakita batya nekiresi Luganda Luzungu omukuufu gw'omubulago. Naamu ng'anoonya omukuufu gwe ogw'omubulago yaddayo eri mu nsiko n'agunoonya. Agamba fahabasani ibtigha'uhu, okukinoonya kwankereya okukamala. Okukereya okukinoonya kwankereya, amakulu yakinoonya buli wonna waayise ng'agenda anoonya, wonna agenda anye obbanga lyamala ng'akinoonya kyamukereya. Abamanyi abalala batukugamba nti munnange nno ekyali kimuleetedde okubeera nti akinoonya nnyo, ekyali kimuleetedde okukinoonya ennyo. Abamanyi abamu bagamba yali akyeyazise bweyazise k'omu ku bakyala ba Nabbi, kati ng'atya nnyo mukyala wattu butya bwaddayo nga talina kikomo kyeyazise ku mukyala munne. Kino kiraga nti bakyala ba Nabbi alayhi salaatu wassalamu baali bakolagana mu bintu ebifaanaganako bwe bityo, newankubaddeako obuntu ng'obuntu kabeeramu, naye baali bakolagana. Ng'oli munne bw'aba agenda kutambula atasobola kumumma mukuufu. Kati ensonga lwaki bagamba yagunoonya nnyo kubanga mutuufu yali agweyazise ku munne. Alimuhimu ye Aisha radhiyallahu anha abantu yayogera nti yali agweyazise, wano ye Aisha yagamba mukuufu gwe yali agunoonya. Agamba era okunoonya omukuufu gwe oba nekiresi ye kyamutwalira mu butuufu obudde bunene bungi ng'akinoonya. Agamba nti fa aqbala alladhi musoma abalina amaaso amanene. Fa aqbala alladhina yarharuna li, abaali bantambuza kweyo ensolo deni ne bajja awali ekiyumba. Abaali bamutambuza Aisha radhiyallahu anha bo bajja ne bakola ki? Fahtamalu haudaji, ne basitula bo bwe bajja basitula busituza ekiyumba mama w'abakkiriza mwabeera. Farahaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkab, bo ne bakisitula bajja bakisitula busituzi ne bakola batya? Bajja ne bakisitula busituzi ne batwala ku nsolo eyali entambuza, bajja ne bakisitula ne bakitwala ku nsolo eyali entambuza. Wahum yahsabuna anni fihi, bo baali bamanyi mwendi, bo bajja olwatuuka ku kigundi basitula busituzi ne bakituuza ku nsolo ne basiba nga bo bamanyi nti nno mwali. Allah Aisha radhiyallahu anha buli walaba nga kyayogera kiyinza okuleetera abantu shubha, addamu n'atangaaza omuntu aleme kusigala mu ddala shakka, kino kisoboka kitya, kino kisoboka kitya. Fajitu manzilahum walaysa fihi ahadu, ngendo tuuka we babadde nga tewali muntu n'oku, nga bonna batambudde de bagenze. Naam. Faamamtu manzili alladhi kuntu bihi, agamba nenzirawo mu kifo we nabadde, mu kifo wennyini we yali baali batadde ekiyumba kye mwe bamusituliranga, ye we yakomawo yatuulaawo mu kifo ekyo. Naam. Fadhanantu annahum sayafqidunani, nendowooza nti oba oliawo bananoonya nga balaba Aisha radhiyallahu anha ataliiwo, nentuulaawo nendowooza bajja kunnoonya. Naam. Fayarji'una ilayya, ne bakomawo gyendi. Naam.
fabaina ana jalisatun gharabani ainaya, agamba mba nkyatuddeawo, kitegeeza yatulirawo ddala ebbanga ggwanvu, agamba amaaso gange ne gampangula, amakulu otulo ne tunkwata ne neebaka, kitegeeza yatulawo akaseera ng'alinda. Bo bali batambula bavuga bagenda, ekiraba batambula, ate nga olugendo lwe batambulirangamu batambulanga akaseera nga kawerako, era abamanyi abamu bagamba olugendo lwe batambulanga okuwummulangamu nga lusobola okuweereza ddala nga kilomita 83-86 zebatambulanga ne balyoka bawummulamu. Kati Aisha radhiyallahu anha agamba bo batambula ne batambula, yalowooza bajja kumunoonya balabe nti taliiwo, bakomewo bamunoonye, agenda okulaba tewali, obudde bwonna n'abeera ng'atudde paka otule twamukwata ne yeebaka. fanimtu ne neebaka. طيب واصل. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. أجامبا وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. ومسجنا يتبع صفوان بن المعطل يلي مسجى مفوبكا واماني، yali musajja munnaddiini, yali musajja wa imaani nga mwesigwa nnyo, era yatambuzanga nnyo ebintu bya nabbi, ensolo za nabbi, yalinanga emirimu mingi gyakolera omubaka alayhi salatu wassalamu. Era nabbi yamugambanga oluusi asigale emabega, ejje lyonna litambule naye yasigale emabega okuba yali w'amaanyi, ajje nga bwabaawo ebigudde abeere nga abironda, bwabeera abasiraamu ebibaguddeko abeere nga abironda. Kati Aisha agamba aba munnanga ali awo mu nnaku ey'ekitalo yeebase nga Safwan akoze eki, ng'agobye, bakuyita kugoba, ng'atuuse. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. agamba فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. yatuukira ddala Aisha we yali yeebase mu kifo kye n'alengera ekiddugavu, yalengera just kiddugavu, nga laba omuntu just alaba ekintu kiddugavu. Agamba fa ataani, najja wendi, wa kaana yaraani qabla alhijabi. Rahima Allahu Aisha radhiyallahu anha. Agamba yali ammanyi bulungi nga ne hijabu tennaba kukka, kubanga yali andaba nga tennaba kutandika kwebikkirira, yali ammanyi. Ekitegeero ekyo yali amumanyi era yali amutegeera nga mmwe bwe bakola ki, bwe mwasoma n'obuwala mu P7 P6 awo nga bwambadde ebiteeteeyi ebyemikono emimpi ne wano ebyaseemu nga buyimba abagenyi baffe abazze wano muli maaso oba mmwe mwabeeranga emabega. Kati oba okamanyi bulungi oba obulaba obuwala mwabulabanga obutegeera. Kati ne bwayambala jilbaabu yoga bino sinnakacyono ow'ekyomukaaga oba omujjuka nakacyono wadde yakyuka naye yeye nakacwa. Kakati Ummul Mu'minin radhiyallahu anha agamba Safwan yali amumanyi nga tebannaba nakwebikkira, yali nga amulabe wa nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga hijabu tenaba kukka. Kati bwatuukawo munnange Safwan Al-Bayan. agamba wa kana yarani qabla alhijabi fastayqadtu bistirjaihi. Ekyanzuukusa kyekiga al-istirja kwegamba ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Agamba ekyo kyekyanzuukusa ngenda okuwulira ng'omutaka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yalaba nga musiiba munene, mama w'abakkiriza okuba nti ali awo yekka, abantu bonna bagenze, Safwani kyamubuukako nga talina kyayinza kwogera, wabula yagamba bugambi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nga musiiba. Kati Aisha radhiyallahu anha bwe yawulira ekigambo ekyo munnange n'akola ki? N'asisimuka. حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة. Al-Bayan Islamic Preachings brought to you by الجيش ولا الجيش حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معجسين في نحر الظهيرة.
muarrisina fi nahri al-dhahira agamba kyavassa ensolo ye Aisha radiyallahu anha nalinya ku nsolo ono nabeera nga agikwata emiguwa gyayo oba enkoba zaayo najjanga agigoba paka ne bajjanga babagoberera paka ne babatuukako jjukira basimbula kiro babatuukako nga ejjiwe yali liwummulidde nga oba kumpi Madina oba baali batuuse ne batuuka enjuba eneetera otuuka mu makkati g'eggulu awo batuukira ng'enjuba eneetera otuuka yebayita nahri dhahir au nahru dhahira ng'enjuba eneetera otuuka mu makkati g'eggulu awo bwe batuukira soma tulire ekigambo bulungi kimaleeyo fahalaka man halaka ekyo ekigambo agamba mu bufunze fahalaka man halaka mu njogera y'ennaku zino abaali ab'okulugwamu ne balugwamu kassa baatulaba nga tujja jukira bajja Aisha radiyallahu anha ajja ne Safwan ibn Mu'attal bajjaba ejje lyonna lyaweddeyo dda bawummudde batudde kakati fahalaka man halaka abaali ab'okuzikira ne bazikirira olwekyo ekigambo ekyo kiba amakulu ne boogera aboogezi kankuwa n'ekigambo Imam al-Qurtubi kye yaleeta omusajja kye yakubawo gwe bayita Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay kye yava akateemula والذي رأى صفوان آخذا بزمام ناقة عائشة Imam al-Qurtubi agamba buli yenna yalabanga Safwani akutte enkoba ez'ensolo engamiya mama Aisha radiyallahu anha yali atambulira faqal Abdullah shava agamba wallahi ndayira Allah ma najat minhu wala naja minha Allahu akbar Safwan omusajja Abdullah ibn Ubay yavaamu ekigambo bun Salulu n'agamba nti wallahi ndayira Allah ma najat minhu Aisha tamuwonye wala naja minha ne Safwani tawonye Aisha nga takirayidde nako yakirayirira nako waqala natakumaawo n'akateemulira ddala oba kiyimba tetamukitegedde bulungi n'ayongerako kino n'agamba muraatu nabiyikum omukyala wa nabbi wammwe badat maa rajuli yasuze n'omusajja omulala Allah wa kaana mimman qalathu era ne mubamu abayogera ebigambo ebyo ne bibayitako ku nnimi zaabwe Hassan bun Thabit mwalimu Hassan bun Thabit wa Mistah bun Athatha ne Mistaha wa Hamnatu bint Jahsh ne Hamnatu bint Jahsh omukyalo oyo ayitibwa Hamna Al-Bayan bagamba abo be bamu kubayogera ebigambo ebyo Taib amakulu bayogera ekigambo kyali kinene kyakuba wala umma ekyo ekigambo kye bayogera okubeera nti baali bamaze okutemerera mama w'abakkiriza Aisha radiyallahu anha munange mbu yasuze n'omuntu omulala. Taib Aisha anyuma yennyini agamba paka lwe twatuuka ejjiwe lyali liwummiridde mu biseera ebya dhuhuri fahalaka man halaka wa kana alladhi tawalla al-ifka Abdullahi bun Ubayy ibn Salul era eyakola ki eyakulemberamu eyavaamu eggambo eryo ekako okugamba ogwogwo emmere emulema abeera mu mbeera nzibu okumutemerera ekigambo ekirine bwe kityo wamma bano bannazirwanako yewe omugamba ebyo awuliramu ki etwakalaba oyo olowooza yasoose mubeekaza bwekaza tebalina nekiba kiwuliramu okiraba
entalo zonna zonna zisambye, liigi zonna zimazeeko, kati gw'omugamba ekyo aga twakalaba, so what? Ezi mulamba okumutemerera ogugambo ogunene ogwo radiyallahu anha wa arda. Agamba mutufu yali mu mbeera ey'okukomplaininga, ey'okukaaba, ey'okweraliikirira, ey'ennaku, ebbanga lya mwezi mulamba. Buli wadda wategedde nekyagudde embuga, sirika tobyogera nnyo bajja kuwulira nga buli waje abali ku gundi ng'ebigambo mu katale wabanyumya nga buli wamu ekigambo ekiri mu Madiina ekyo wategedde ekyagudde embuga, toyogera sirika nga abantu batandise obyogerako buli wodda tayib. ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. أغامبا ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي ولي ونوافي حين amradu. Agamba nti ate ekyasinga okunnuma mu bizibu ebyo byonna bye nalimu, ekyasinga okunnakuwaza ennyo mu nnaku eyo gye nalimu, kwe kubeera nga nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallama inni la ara min annabiyi, nga siraba mu nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama lutfa, obukwata mpola n'obusaasizi bwe yabanga nabo, alladhi kuntu ara minhu hina amrid, bwe namulabangamu bwe yankwatanga nga ndwadde. Ekyo kyayongera omukuba ewala ennyo. Damu ibaada eyo nusu tulabe, soma mpola tulabe. ويريبني في وجعي. Ekyasinga okubeera nga tekimukuba ewala ennyo mu bulwadde obwo bwe yalimu mu mbeera y'akazigizigi eyo. أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم. أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم. كوي كبيرا أن نريس شارب من النبي صلى الله عليه وسلم. اللطف الذي كنت أرى منه. وبكوان تامبولا بنا ملابانغامو بنا بانغا. حين أمرض بنا بانغا ندوات. makulu yagenda okulanga ne nabbi Aisha bwe yalwalanga nga nabbi obukwa tampola bwabanga buyitirivu nnyo Aisha. Naye agamba ngenda okulanga n'embeera ya nabbi ekyuse, nga embeera gye yampisangamu nga ndwadde nga mu butuufu tekyali yeeyo. إنما يدخل فيسلم. الله أكبر. genda mu maaso. ثم يقول كيف تيكم. الله أكبر. agamba إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم. yayingiranga buyingizi n'atoola salaamu n'agamba bene muli mutya n'akomaawo. Naye nga Aisha mulwadde alaba afiira wali ebizibu byalimu ebyo. Nabbi yayingiranga buyingizi n'atoola salaamu nga nti muli mutya eno n'akomaawo atalina kirala kyazzaako alayhi salatu wassalaam. Aisha radiyallahu anha yafuluma budde bwali bwa kawungeezi ng'afuluma ne maama wa Mistaha, kubanga abakyala mu biseera ebyo baali tebafuluma, okujjawo nga bafuluma kiro, balindanga obudde ne buwungeera ne balyoka bafuluma ogenda okumala ebyetaago byabwe. Jjukira emmere tebalya nnyo, balyaki tewali twakirabye dda. Kati nga baba baagala okumala ekyetaago olina kufuluma kiro, olina kulinda paka budde bw'ekiro n'olyoka ofuluma. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. Aisha radiyallahu anha agamba ekyatufulumyanga ekiro twali tukyali ku nkola y'ekyalo y'Abawarabu eri ey'ekyalo, baali tebannatandika kusembeza buyumba bukyamirwamu kumpi n'amayumba gaabwe. Kati nga bafuluma bagenda eyo mu barriya eyo mukyerereze eyo gye bamalira ekyetaago kyabwe, oba oli ne yeesambira ddala abantu n'agenda eyo nga gye bamalira ebyetaago byabwe. Kati kyava mugamba ya hanta alam tasma'i ma qaalu, owange obadde kigwa Aisha tonnaba kuwulira abantu bye bakwogerako, tonnaba kuwulira kiri mu kibuga Madiina, tonnaba kuwulira abantu bye boogera. فأخبرتني بقول أهل الإفك. kyava mbuulira ekigambo ky'abali bannannyini bulimba
bannanyini kutemerera kyava akimbuulira nti bakutaddeko dde ekigambo nti wakoze eki nti wabadde n'omusajja oli Safwani wayenze. La ilaha illallah. Agamba kya fazdadtu maradan ala maradi, obulwadde bwange ne bweyongera ku bulwadde. Bwe yali alina ate bwe yawulira ekyo ekigambo, kubanga bali bakyogera ajja ye teyabiwulira, ebitandika kutambula omwo mpolampola. Kati ye nayingira mukyala watu neyebeerera waka, kati bbere ne basigala nga bakyalukumamu oluyiira, nga ye tamanyi nti eri waliyo ekitambula ebweru, ye abeera waka radiyallahu anha warda. Kati ono omukyala amubbirako ddala, amugamba nti tonnawulira bye bayogedde, bakwogeddeko ekigambo bwe kiti. Agamba obulwadde ne bunneeyongera bwe nali nnina. Yali ayinamu obulwadde ate ekyo ekigambo ne kimwongera bulwadde ku bulwadde. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم واصل. فسلم فقال كيف تيكم فقلت. نعم agamba bwe namala okuddayo awaka, falamma raja'tu bwe namala okudda awaka ila baiti dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yayingira wendi, fasallama nantolera salaamu, faqala kaifa tikum, naga muli mutya, faqultu salinda kwolwo kirala ne mugamba namuga idhan li ila abawai, nabbi nzikirizaako ngendeko eri bakadde bange, namusaba nzikirizaako ngendeko eri bakadde bange. Iyo ne empisa y'abakyala abakkiriza, baba atambula ne baba agenda mu bakadde be amala kusaba. Wamma abamu ab'ennaku zino ogenda okutegeera nga yakamalayo ennaku bazindaba nga tokimanyi gye ndi eno wa taata nga taliiwo. Taib, Aisha agamba nabbi kusaba onzikirize ngendekoyo mu bakadde bange. Aisha kye kimutwalayo mu bakadde be, yalina ensonga lwaki asaba agendeko eri aveeko wano mu nnyumba ewa nabbi, kati yagala agendeko eri ewa taata we ne maama we, yegazaanya asooka awulire bulungi kiki ddala ekiri mu Madiina. Olira wakyogedde, wa ana hinaidhin uridu an astayqina alkhabara min qibalihima, nga nange kennyini njagala kufunira ddala mawulire agava mu bakadde bange, njagala kuwulira amawulire gennyini agava mu maama ne taata bo bagamba ki ku nsonga eriwo. Olaba nti abantu bonna banjogeddeko ddawe batyo, kati nga Aisha ayagala kuwulira maama we ye ne Abubakar taata we boogera kikweyo ensonga eriwo. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي. agamba Aisha radhiyallahu anha faadhina li rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi nazikiriza, faataitu abawayya nengenda eri bakadde bange, faqultu li ummi, natuukira ku maama. Songa ngezo batuukira wa maama, yatuukira wa maama we namugamba atya, soma ما يتحدث به الناس ما يتحدث به الناس, nga agamba maama we ayagala kumanya abantu boogera ki, abantu boogera ki, ki ekigenda mu maaso. Faqalat يا بني هوني على نفسك الشأن. mukyala kyeyava amugamba nti ya bunayya, mwana wange, hawini ala nafsika sha'an, embeera eno munnange gyekenderezeeko, weekenderezeeko ku kizibu kino kyolimu. Lwaki amugamba bw'atyo? wallahi laqa ma kanat imra'atun qattun wadi'atu 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa aktharna 'alayha. Aisha radhiyallahu anha shava agamba nti manya maama wamugamba, mwana wange wejje mu kizibu, omusiba gwolina gwekenderezeeko. N'amugamba buli wonna omukyala lwabeera mu kifo ekyebbeeyi, wafumbirwa omusajja omulungi, buli wetumulaba nga ali mu mbeera ennungi,
fenga abakyala aktharna alaiha tumuyitirizaako ebigambo. nimati al hadhi yali maama mulungi. Yamwama mwana wange wekenderezeeko eyembeera. Buli wonna omukyala afumbirwa omusajja omutuufu lwabeera mu kifo ekirungi. Fena abakyala kyetukola kumuyitirizaako biki? Kumuyitirizaako bigambo, tubeera mu kumwogerako. Aisha radiyallahu anha mu butuufu n'akakasiza ddala nti byogerwa, agamba qultu kinagamba subhanallah, neyewuunya ti ne maama abimanyi. Ekigambo maama babimugambye dda, buli wamu naswadde dda. Aisha radiyallahu anha yeewuunya okuwulira nga maama we amugumya mu mbeera eraga nti naye yabitegedde dda, n'agamba subhanallah, Allah yayawukana. Namugamba walaqad yatahaddathu nnaasu bihadha, abantu bayinza okwogera ebigambo bwe bityo, abantu basobola okunjogerako amawana ago. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. agamba Aisha radiyallahu anha yebaka ekiro ekyo kyonna kyonna ng'akaaba ng'amaziga gamuyitamu gamuturukuka. ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aisha radiyallahu anha yakaaba nga takyasobola nakwebaka obudde ne bukya, nga tasobodde wadde okutakomba ku mpeke ya tulo, oba ani yali akombye ku mpeke y'otulo. Naye nga Aisha radiyallahu anha teyagikola ki? Bwakeera yakaaba bukaabi ekiro ekyo kyonna, era yasula takombye ku mpeke yaki? Ya tulo. Ne bukya. Naam, genda mu maaso. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي. agamba Aisha radiyallahu anha olunaku bwe lwakyenkeera omubaka alayhi salatu wassalamu yatumya Ali bun Abi Talib, n'atumya ne Usama bun Zaid, abo baali ku lusegere nnyo. Usama yali mukwano gwa nabbi nnyo kimanyikiddwa, kumbi yakulira wa nabbi niye ne Zaidi bwana Zaid. Nabbi yatumya Usama bun Zaid ne Ali hina استلبت الوحي. obubaka mu kiseera ekyo bwali bukereyeemu nga tebukyakka ku nabbi. Singa bwali wasse embeera yali badde yavuddewo dda, naye embeera nabbi yali tamanyi kiddako, ebitambula naye abiwulira. Kati nabbi kyava atumya Ali n'atumya ne Usama bun Zaidi, ng'ensonga ebatumye eri wano mu maaso. يستشيرهما في فراق أهله. Allahu akbar. Yastashiruhuma fi firaaqi ahlihi, nga yagala beebuuzaako mu nsonga ey'okwawukana ne Aisha. Laba abantu b'olugambo ebyo gye biwunzikira, gye baba baagala, ng'abayise kwebeebuuzaako mulaba mutya Aisha mutagende oba musigazi, mumwogerako ki? Mwe nga mmwe mumumanyiko ki? Mulaba mutya? Twawukane naye muleke agende oba kikyali kibayisiza? فأما أسامة فأشامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. Usama yakuba azaawo Aisha nga anywezaawo nabbi kusigala na Aisha. Faqala, nagamba Usamatu nti ahluka ya Rasulallah, mukyala woyo mbaka wa Allah, wala na'lamu wallahi illa khaira, tetulina kitumanyiko kujjako tumanyiko birungi byerere, tetulinako buzibu tumanyiko Aisha mukyala munaddiini, mukyala mutya Allah, tayinza kukola bikolwa ebyo bya busaigu. Ate Ali وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك. Allah, Ali ye yakatyemula butyemuzi. Ali ye yakatyemula butyemuzi, yali musajja ateerya ntama. Era Ali oyo ne Aisha radiyallahu anha ma jara baina sahaba naskutu, ebyaliwo wakati wabo masahaba tusirika busirisi, fe tuli banene. Nenga Aisha akantu ako kamukosa Ali ke yayogera nga nabbi amubuuzizza, omwogerako ki Aisha? Kikyolaba mwene embeera Ali ompa magezi ki? Laba nabbi naye muntu yeebuuza ku mbeera we beemuddugaddeko. Kati abantu abateebuuzamu ate muba mwewuunyisa. Bw'aba nabbi omubaka wa Allah nga yeebuuza, naye mwe abasalawo obusazi nga temwebuuzizza, kyova olaba ebizibu byeyongera ku bizibu buli olukya lwa buteebuuza.
ekiraba omusajja bwe oyagala okulumbagana abasalafu sooka weebuuzeeko bakuli okumpi owaayi bano abasajja benjagala okulumba mmere oba si mmere akubuulire ayinza okuganda abasajja abalalamu n'osirika n'otokyasamya kamwa naye bw'oteebuuza ofubutuka bufubutusi ekivaamu ng'osala tooni mpola abaga nti ojja kutereera ojja kubabula ate abasalafu bene bakuleka bakutwaliriza mpola paka lwokakkalira ddala ali munnange Aisha radiyallahu anha anyumya bino byennyini yabinyumya munnange agamba ali ye yagamba atya damutulire ya Rasulallah yamugamba nti ya Rasulallah owange omubaka wa Allah lam yudayiqi llahu alayka Allah tiyakufundiza mbeera Allah tiyakuteekangako nabbi mu mbeera yakanyigo Allah tirwulira yakidde nabbi nakuteeka mu mbeera yakanyigo namugamba wannisaau siwaha kathir n'abakyala abalinga Aisha bangi bajjudde si yonna ejjudde bakyala abalinga oyo wakiweekalubiriza embeera ya Rasulallah obuuzaawo n'obuuza ono abakyala abalinga Aisha baki bannange Ali oli musajja radiyallahu anhu wardah Ali yayogera ekigambo Aisha kyamukuba wala era olala yakinyumya yamugamba Allah teyakukalubiriza nabbi takuteekangako mu mbeera yakanyigo ate abakyala abalinga Aisha baki ekyo omukyalawo n'akikuulira ng'okinyumya n'omugenyi mu nnyumba omugenyi n'akyogera bw'atyo owulira kataasa k'amazzi ayakamuyirite dda bibaleeta wano nemukeera wano oddangamu adda n'engatto bazimulesa engatto za muno n'ozimutwalira akomangawo wano amutwalira atwalira amusanga nateete ku bitaala omukazi abadde anziseemu omuntu genda kati munaye Ali radiyallahu anhu agamba nabbi ti munnanga Allah tiyakukalubiriza mbeera ya Rasulallah ate abakyala abalinga Aisha bajjudde muno mu nsi tebaggwaayo n'amugamba naye munange nkuwayo amagezi amalala wasaliri jariyata buuzaako ku mukozi owawaka omukozi baali bamita Bariira n'amugamba buuzaako ebikwata ku Aisha mukyalawo naye oli waddembe okubuuzaako ku Bariira oyo omukozi ajja kubuulira amazima ku mukyala wa Aisha fadaa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Barirata nabbi n'atumya Bariira faqala n'amugamba ya Bariratu owange Bariira hal ra'aiti fiha shay'an yuribuki Aisha oyo wali omulabyemu ekintu kyonna ekirala wali omulabyemu embeera yonna eteri nnungi kale nabbi omubaka wa Allah yeebuuza kati ku mukozi owawaka la ilaha illallah yeebuuza kati ku mukozi obukozi owawaka ayitibwa Bariira namugamba Bariira omanyi ki ku Aisha Aisha omwogerako ki n'embeera nabbi yali emuyitiriddeko nga talina bubaka buva wa Allah tabaraka wa taala Bariira ye agamba ata Al Bayan Islamic Preachings brought to you by عن العجين فتأتي الداجن فتأكله agamba Bariira agamba ya Rasulallah nze siina kyemmanyi kibi kyonna ku mukyala woyo wabula kyemumanyiko muwala muto yasobola okubeera nga alina n'emmere mu ngalo oba gamba awaata oba ki n'agigayaalirira bw'ati enkoko ne zijja ne zigimubojjako mu ngalo yaga ekyo kyemumanyiko muwala muto asobola n'okukwata emmere mu ngalo bw'ati n'agayaala enkoko ne zijja ezigimubojjako mu ngalo ng'agikutte yaga kyemumanyiko muwala muto ali abeera mugayaavu kale talina kyamanyi mukazi wattu ku bintu ebyedduniya naamu oba abakyala bwe bato bakyaliyo banna nga mukyala ali awo tamanyi bintu bya duniya mutya Allah mugayaavu ani mawatini raib tamanyi ku byansi tamanyi tali ku bya duniya ane wabira akazinga gye bayitulagirireyo wamma genda mu maaso
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستغذر من عبد الله بن أبي بن سالول. omubaka munange bwe yamala okwebuuza kwabo abantu kwolwo olunaku faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min yaumihi yasituka olunaku olwo n'agamba bannange ani ayinza okuntakkuluzaako omusajja eyayogedde ekigambo ekinene ku mukyala wange ni ayinza okuntakkuluzaako omusajja oyo musajja nga yankoze ekigambo kinene ayitibwa abdullah ibn ubay ibn salul faqala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. ani mutuufu ayinza okuntaasaako omusajja oyo eyatuuse okuba nga nnyiiza embeera n'ankosa olukosa olufaanana bwe lutyo ku bantu bange abawaka wange. wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. n'agamba yennyini nabbi nti fa wallahi ndayira allah ma alimtu ala ahli sina kye mmanyi ku mukyala wange nange illa khaira kujjako mumanyiko birungi byereere. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. n'omusajja gwe bayogeddeko kwe yabadde naye omusajja oyo sirina kye mumanyiko okujjako mumanyiko birungi byereere. naam wama kana yadkhulu alayya ala ahli illa ma'i, era tayingirangako waka wange kujjako nga mbeerawo. nabbi bwe yayingiranga waka wange nga nina okubeerawo. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه. فقام سعد بن معاذ أو بسعد بالي بسجى بأماني بومبيري سعد بن معاذ كيفاستقى فقال نعم قام يا رسول الله أنا والله أعذرك منه قوم من النبي قوم به مبفونز ويوم مكمالي ويوم مجيو تتوانا النبي ويوم مصورة يا روو يا كتوانا النبي yensonga nabbi jindekere jinkwase. yagamba in kana min al-ausi darabna unqa, bwabali mu kika kyaba ausi benvaamu ensingo yo lwayo tesulako zingende wali njimujjeko min al-ausi darabna unqahu. naam wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amartana. n'agamba wa in kana min ikhwanina min al-khazraj, jukira ebyebika byali birwanagana nnyo nabbi nga hanagena madina aba ausi n'aba khazraj. katono omu ku basaadi akulembera kiri ye munene waakyo, saadi omulala ali ku kino kyakulembera. kati saadi yo weri neyesooka mangu n'agamba ya rasulallah feyogera bw'aba ali eno waffe naye bw'abeera ali mbali baganda baffe era lagira gwe baako kyolagira bulagizi bwoti. bw'aba ali saidi eri felisitufaayo twagala kumanya ne bw'aba ali mubaganda baffe bali gwekola ki baako kyotulagira bulagisi. ate ekigambo ekyo kiina gwe kyanyiiza kyeyogera saaba ekyo. fafaalna fihi amrak, tugenda kumukolako kyogambye ne bw'anaabe ali mubali baganda baffe ensonga gyotugambye yennyini gye tugenda okukola. faqama saadu bnu ubadata, saada ate wesaidi ey'omulala bnu ubada munene nnyo naye mu byafaayo by'obusiraamu ate kyeyava ayimuka. wahuwa sayidu lkhazraji, yali mubosi wakiri ekika ekirala ky'abakhazraji. wakana qabla dhalika rajulan saliha, ebyo byali tebinnabawo, yali musajja mulongoofu nnyo nga talina ttabu yonna. walakin naye walakin ihtamalathu lhamiya, jasino hamiya yamukwata oba hamiya muluganda mugiyita mutya, kuba nti boogedde ku kika kye famire ye eggwanga lye ako kamukwata. ogamba ewaffe omugireye otya naye newaffe se otya, kati hamiya yamukwata eyo hamiyatul jahiliya, okwagala okulwanirira ekika. n'amugamba kyava amugamba faqala, soma tulire. n'amugamba kadhabta laamru llahi la taqtuluhu wala taqdiru ala dhalika, n'amugamba wallahi ndayira allah tosobola kukikola, ene waffe tosobola kuttayo muntu, ene waffe tolina buyinza kuttayo. okiraba kyokka babyogera nabbi waali alaihi salatu wassalam, n'amugamba ene waffe tosobola kikola, tosobola tojja kumutta. wala taqdiru ala dhalika, ye tokisobola, tugenda mutte netujja kisobola ekyo. faqama usaid bunu hudhairi, oyo naye musajja munene nnyo
yoli abaali bava ewa nabbi kiro nga baddayo ewaabwe nga balina akati, ono yali akakutte budde bwanzikiza nga kaali kaaka muggo, yali akutte omuggo kiro nga gwaka nga gwe gubamulisiza ono Usaid ng'akutte bwati, batambula ne banne babasatu nga amulisa bwati omuggo ne gwaka. Oyo bwe baatuuka bwe baali baawukanira, kati jjukira alina omuggo ali ogwo n'egyabali negikolera nagyo negyaka. Ezo karamaati Allah yazibawa olw'obulungi bwabwe. Naam, kati oyo yayimuka wakana kabula dha فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه. ono naye yayimuka n'amugamba wallahi gwe byoliko birala, ndayira Allah tujja kumutta, ndayira Allah wadde ali wammwe tujja kukola ki, tujja kumutta. Fa innaka munafiqu, nawe nyini oli munanfuusi kati. Naye nga gwagamba ebosi weeri ensi yonna yali emutya, nawe gwe kenyini oli munanfuusi nawe ayogera ebyo. N'amugamba atya tujadilu ani munafiqin, odifending abannanfuusi unogamba mbu tebajja kumutta, nabugamba gwe kenyini nawe oli munanfuusi awedde emirimu. Okiraba olwandirira abannanfuusi. Allahu akbar. Basahaba nabo naye banyigangamu, kati bwe tunyigangamu oluusi nga tunyenyanyenya bamawale akikulu munammwe mukambuwala nnyo, tukole tutyanga eyo yeddiini eyo yeddiini bwetambula munna bamawale olumu babanyenyamu na lunyenya lw'amaanyi ddala nga lusigulayo n'emiti. Okiraba kati ono Usaid yamugamba gwowaaye munnange ajja kuttibwa osaaga, kubanga gwe kenyini naawe odifendinga abaki, abannanfuusi. agamba faqala kadhabta amru llah la taqtulu wala taqdir alayh. Faqala Usaid bun Khudhairi tujadilu anil munafikina, olwanirira abannanfuusi. fathara alkhayyan al-aws wal-khazraj hatta hammu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-minbari, okukakala munaiti mwadhamu oluyogano abawusi tebatandise okusindikira bali bannaabwe ne bano tebagamba bali mwe ne bagamba bano baweereza bali ebigambo ne baweereza bano ebigambo, bano oli ayimuka omusajja enoono n'ayimuka eno nga nabbi ali ku kituuti nno ali awo. Fanazala, nabbi kyeyakola n'ava ku kituuti n'akka wansi. fakhaffadahum hatta sakatu, nabbi n'abakkakkanya paka lwe basirika, n'abagamba musirike, bonna ne basirika. وسكت وبكيت يومي لا يرقى لي دمع. nabbi nasirika, bwe basirika wasakata ni nabbi nasirika alayhi salatu wassalam. Aisha addayo yenyumyako agamba وبكيت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. Aisha radhiyallahu anha agamba olunaku olwonna era yaddamu n'abeera ng'ali mu kukaaba nga amaaso amaziga ne gamugwa mu kiwanga nga n'okwebaka kwennyini takyasobola kwebaka. أصبح عندي أبوي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. الله أكبر. Aisha agamba ennaku ezo bbiri nazimala ow'abakadde bange nga nkaaba ekiro n'emisana paka lwe natuuka okulowooza nti okukaaba kuno kugenda kukutulamu ekibumba kyange, okukaaba kuno kugenda kutuuka kukutulemu ekibumba kyange wakati nfe. Naam. قالت فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت امرأة من الأنصار. قالت عائشة agamba فبينهما جالسان عندي, mba nkyalirawo nga bakadde bange batudde wendi. Ani nani? Ani nani? Bakadde bani nani? Abubakar ne Umar. Ani nani? Seka tugenda kujjawo mu maaso. Aisha radhiyallahu anha agamba mba ntudde awo nga bakadde bange nabo bakoze ki? Batudde wendi. Bakadde bani nani? Seka ani nani? Abubakari nani? Mama wa Abubakari ni mama wa Aisha. Naam. Naam. Abubakari nani?
ne mama wa Aisha nga Aisha atuddawo yakamala ennaku mmeka 2 teyeebaka ku tulo teyeebaka natukala kuloza nti agenda kufa kakati munnanga Aisha aba atuddawo ne bakadde bejjukira nabo ennaku ebaluma bambi tebamanyi kigenda mu maaso ku mwana waabwe tebalina kye bamanyidde ddala tebamanyi butuufu bwa nsonga naye nga maama we yamugumya dda naga atofaayo weekenderezeeko obuzibu bw'olina mukyala buli lwabeera mu kifo ekirungi ffe tulina abakyala okuba nga tumukolako oluki tumukolako emihadara tumuteekako gundi lectures ne tumusomesaako eri ebbali taibu Aisha agamba tuba tuli awo tutudde ne bakadde bange mba ndi awo ng'omukyala akonkona netumukkiriza okuyingira yali ava min al ansari yali ava mba ansari agamba nemukkiriza ayingire fajalasat mai n'atuula we nali naye atandika okunkabirako naye tuba tukyali awo nga nfunyeyo omuyambi ankabirako naye ennaku emutta ng'ate nabbi tagobye tuba tuli awo ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama iddakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabbi n'ayingira wasallama n'atola salaamu amakulu wasallama wajalasa sallama wajalasa yatoka salaamu n'ayingira n'atuula fajalasa nabbi n'atuula nabbi agenze waani nagenze wa Sezaala ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها. الله أكبر. Nene embeera yali nnene kubanga Aisha agamba embeera yagimalamu mwezi mulamba ngali mwaka kazito newulira kino kyagamba nabbi yali tatuulangako wendi bwe yayingira yatuula wendi naye yali tatuulangako wendi okuva ekyo lwe kyagwawo tebeza Aisha kyeyaliko nabbi mukwano gwe nfanfe naye nga ajja n'ayingira mulimu tya n'agenda ebbanga eryo lyonna Aisha agamba ku olwo bwe yayingira yatuula wendi naye nga abadde tatuulangako wendi okuva ensonga eyo lye yagwawo ekyewuunyisa ate nabbi naye kyeyavaamu Aisha ate naye kyamukuba waleera bwe yatuula awo waali ekyasooka okuva mu nabbi Aisha kyamwongera maziga Aisha agamba kikino akizzeemu nti waali wayise ki omwezi mulamba nga tulimu eyo embeera wakad makatha shahara waali wamaze omwezi mulamba la yuha ilaihi min sha'ani shay'u nga tewali aya yonnekka tewali bubaka bonna bukka ku nsonga yange nga bukka ku nabbi amakulu nga tewali na Allah kyassa ku nabbi kikwatagana na mbeera gye tulimu nga nabbi talina bubaka bufuluma bukka ku ye nga boogera ku nsonga Aisha radiyallahu anha Aisha kino kyeyagamba min sha'ani Allah walam yuha ilaihi fi sha'ani shay'u tewaliwo kintu kyonna kikka nga kiri ku nsonga yange ekyo kitegeeza wasobola okuba nga waliwo bubaka obulala bwalinga bukka naye nga Allah amanyi bulungi embeera eriwo mu maka ga nabbi era etambula naye nga Allah tassa bubaka ku ensonga Aisha naye nga ate ne Allah kimanyi bulungi nabbi ali mu mbeera yakazigizigi naye nga ayati nazisobola okujja nga ziri ku birala okiraba mwalimu essomo ery'amaanyi okiraba n'olwekyo ebizibu ebijjanga mu maka gammwe abasiraamu nammwe mugumiikirizanga olumu ne mwefuulanga abatabiraba n'osooka otambula weefuulanga atabiraba n'oguma n'obeerawo ngate biri ku bantu bo n'oguma n'obeerawo topapanyi ayati zaali zikka nga Allah asobola okumubuulira naye Aisha nga ku nsonga yange tewaliyo kibaka bonna bukka naam genda maaso قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت ذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. الله أكبر. kino ekigambo kyali kirungi nabbi kyali agamba Aisha naye nga ate Aisha mu kaseera ako kyali mu bigambo byatayagala kuwulira radiyallahu anha wa arda agamba nabbi yamala okutuula wendi jjukira taata we waali mama wa Aisha waali fatashahada nabbi n'aleeta omukaddima alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah thumma qala bwe yamala n'agamba ya Aishatu owange gwe Aisha fa inni balagani anki kadha wa kadha amawulire gantuuseeko agakwatako ku nsonga eno n'eno
fa in kunti bari'a bw'oba nga ddala mutuufu tolina kyokimanyiko nga tewali kiwakoze fasayubarri'uki llah allah ajja kussa obubaka obukwejjeereza. bw'oba tolina kyokimanyiko nga tolina kyewakoze allah ajja kussa obubaka obukwejjeereza. wulira ekyokubiri wa in kunti almamti bidhambi naye bw'oba okakasa Aisha olina ezambi lyewakoze fastaghfirillaha saba allah akusonyiwe wegayirire allah akusonyiwe watuubi ilaihi era omwenenyeze fa inna alabda kubanga omuddu yenna idha atarafa bidhambihi bwe yeekakasaako ekyonoono kye thumma taaba bwamala nasaba allah okumusonyiwa taaba allahu alaihi allah amusonyiwa. kulya kutuba ya nabbi era Aisha mune bw'oba omanyi olina kyewakoze saba allah akusonyiwa akusonye kola tauba. bw'oba omanyi tewali kyewakoze allah ajja kukwejjeereza. Aisha agamba ate bwe yawulira ebigambo bya nabbi falamma qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maqalatahu qalas dam'i hatta ma uhishu minhu qatratun. Aisha radiyallahu anha allah amsaasira olugazi agamba falamma qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maqalata nabbi bwe yamalayo ebigambo byebyo bye yali ayogera qalasa dam'i hatta ma uhissu minhu qatrata amaziga gonna gankala genali nkaaba buli lunaku. kwebyo ebigambo nabbi bwe yabimalayo amaziga gankala mu maaso nemba nga sikyawulirayo muwadde ezziga ettondo ly'ezziga gonna gankala nga sikyalina kirala kyempulirayo nenfuna amaanyi agavaamu ekigambo njogereyooko. agamba ati Aisha wakutu li abi kyenava ngamba taata wange ajibu anni rasulallahi sallallahu alaihi wasallam taata nyanukulira omubaka wa allah. yagamba taata we taata nkusaba gwoba oddamu nabbi ebyo ebigambo byayogedde. abubakar yagamba ati abubakar yagamba qala wallahi ndayira allah ma adri ma aqulu li rasulillah simanyi kinda kuddamu mubaka wa allah mugambe ntya mutandikirewa namugaba yagala nabbi muddemuki namugaa siina vaako munange siina kyenyinza kuddamu mubaka wa allah alayhi salatu wassalam. Aisha nagamba atya Aisha radiyallahu anha wa arda agamba teyakomaawo kyeyavaddira saidi ya maama we fakultu li ummi neŋŋamba maama ajibi anni rasulallahi sallallahu alayhi wasallama namugamba Aisha nasaba maama we namugamba maama ankusaba obeere ng'onnyanukulira mubaka wa allah alayhi salatu wassalamu kweyo lyava okwogera. qalat omukyala naye n'agamba maama Aisha nti wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yamuddamu naye kyenkimu kyenyini nti simanyi kiki kyenyinza kuddamu mubaka wa allah alayhi salatu wassalam. qalat Aisha agamba wa ana jariyatun hadithatu sinni ate nange kennyini nali mwana muto nali muwala muto ng'emyaka gikyali mito. la aqra'u kathira min alquran nga sina kyemmanyi kingi mu quran saayinayo ayati nyingi ziwerako mu quran. amakulu agamba mbakubanga ayati ziri awo zifumuka nali badde mbayirawo ayati emukwemu yali badde naye abawakutubaawo naye agamba nali muwala muto nga sina kyamaanyi kyemmanyi nnyo mu qur'ani naye Aisha yogera ebigambo nga bya mukyala mukulu ddala akuze. fakultu nemugamba yali mukyala muto myaka mito naye yavaamu ebigambo ebya omukyala ddala omukulu agamba fakultu kyenava ŋŋamba
inni wallahi ndayira Allah mazima nze laqad alimtu annakum sami'tum kimanyi bulungi nti mwe mwawulidde dda ma yatahaddathu bihi nnaas abantu be banjogerako kimanyi bulungi nti mwenna mumanyi abantu be banjogerako agamba wa waqara fi anfusikum era byatudde dda mu bifuba byammwe bagamba no bamanyi obategedde bagamba obategedde abo bagamba Allahu akbar Seka Muhammad oba yalazeewo olwaleero waliyo Seka Hassan otegedde Aisha baweeramu kutuba eno kutuba agiwa baani naani mu bufunze taata we maama we naani n'omubaka wa Allah omwami we n'abagamba nkimanyi bulungi abantu bye banjogeddeko mwabiwulidde era wa waqara dhalika fi anfusikum nkimanyi bulungi byatudde dda muki mu mitima gyammwe wasaddaqtum bihi Allahu akbar era mwabikakasizza dda lawo obuvumbu yafuna obuvumu obutagambika nga nti era byatudde dda mwabikakasizza byatudde dda mu mitima gyammwe era mwabikakasizza n'agamba wala in qultu lakum ne bwe nabagamba inni bari'atun nti siina kyembimanyiiko siina kyenakoze wallahu ya'lamu inni la bari'a ye Allah kasita kimanyi bulungi ti nze ndi bannanga bwemage siina kyenakoze naye temujja kunkakasa ku ekyo otegedde agamba ne bwe nabagamba nti siina kyenakoze olw'okuba ebigamba byatudde dda mu mitima gyammwe temujja kakasa nti njogera maki mazima Allahu akbar naye kasa Allah yamanyi ti siina kyenakoze naye mmwe ne bwe nabagamba nti siina kyenakoze temulina kyemugenda kakasa nti njogera mazima agamba wala in itaraftu lakum bi amri naye ate singa nageza nenewaayo nenekakasaako ekintu kyonna neŋŋamba kali mathala nti nakikoze nagudde mu nsobi nakoze naseeredde nenkikola nenkola itiraafu gye muli nenenkyekakasaako Aisha agamba eyo jumlatu mu'tarida sooka osome kati kiri ekiddako eyo ng'ogibuse Allahu akbar n'agamba senga nkyekakasaako nti nakikoze mugenda kunzikiriza nti njogera bituufu bwengeza neŋŋamba nti nakikoze mwenna mugenda gamba ayogera biki naye ate Allah tabaraka wataala yakola ki yakimanyi nti nze ndi bari'a sina kyenakoze wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa aba yusufa idh qala Allah akbar Aisha agamba nti siinayo kifaananyi kyenyinza kubakubira nga kiri wakati wange nammwe okujjako ekifaananyi kya Yusufu nga taata wa Yusufu bwe yagamba Yakobo agamba kati embeera eno eriwo wakati wange nammwe bwe nabagamba ninakikoze temujja kukkiriza bwe nabagamba nti saakikoze temujja kukkiriza bwe naga nti nkikoze mujja kukkiriza ddala kikoze naye agamba siina kusaayo ne kyenyinza bagamba okujjako nga Yakobo bwe yagamba bwe baali bamubulizaako omwana we ne bajja ne beekazakaza ne bagamba nti omusege gumulidde naye nga Yusufu akirabira ddala engoye omwana ze yabaddemu ekkanzu bagireese ennamba naye ng'eriko omusaayi era n'atuuka n'okugamba nti guno omusege nga gwabadde mulungi okusooka okwambulamu omwana wange olugoye ne gusooka gumulya gwasoose mujjamu na kkanzu ne gugiteeka wali ne gumulya kubanga yatunuulira Yakubu olugoye omwana lwe yabaddemu nga lwonna teruliko wadde awataagule wadde akiki naye nga balumansizzaako omusaayi kyava agamba nti guno omusege munnaye mulungi kubanga munnange gugusooka nakugjamu lugoye ne guteeka wali ne gusooka gukola ki ne gulyoka gukwata ekyokulya ne gulya yagamba omusege ogwo mulungi naye kyava agamba fasaburun jamil obugumiikiriza buki bulungi fasaburun jamil wallahu almustaanu ala ma tasifun Aisha kyabagamba
yabagamba obugumiikiriza bulungi. Ngenda bagamba nga Yakubu bwe yagamba ng'abuliddwa omwana we, yabagamba obugumiikiriza bulungi nze ensonga zange zonna nzikwasizza Allah kwebyo bimwogera. Nakivaamu Aisha yaga nti nze ensonga zange kwebyo naye mwogera nzitadde mu ofiisi ya Allah tabaraka wa taala. Naam. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله. Aisha radhiyallahu anha munnange teyalwa nawo, yakyuka bukyusi ku kiri we yali n'omutwe n'agutunuzire ku kisenge. Kasaamala okwogera ebyo yakyusa bukyusa mutwe gwe ku kiri we yali n'agukuba eno ku kisenge n'atunula n'abavaako. Teyaddamu wadde obatunuulira. Agamba wallahu agamba ng'akimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumwejjeereza. Wa ana arju ayubarri'ani llahu, ngamanyi Allah ajja kunnejjeereza. Walakin naye wallahi ndayira Allah ma dhanantu, nali sikirowoozanga nako ayunzila fi sha'ni wahya, nti wasobola okukkawo obubaka nga buvudde wa Allah nga boogera ku nsonga yange, nti aya nejja. Aisha nti ekyo nali kyo kisikiina, nali sikirowooza nti Allah asobola okussa ku nsonga yange obubaka ne bujja mu Qur'ani. Era ng'agamba Aisha wa ana ahqaru fi nafsi, nga nange mutuufu seerabawo nzaani nga ndaba ndi munafu nnyo min ayutakallama bilqur'ani fi amri, okuba nti Qur'ani esobola okuba eyogera ku nsonga yange, ng'alaba siri mu bantu abayinza okwogerwako mu Qur'ani nekka aya negenda mu Qur'ani olw'ensonga yange. ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله. يا عائشة يالوزا قالت ولكن كنت أرجو نالين سوبرا أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم تنبي أجاكروتا رؤيا يبرئني الله الله نجيرزا إيش يا سوبرا الله جمروسا بروسا. والله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت. Aisha agamba munnange nno akaseera tekawanvuwawo era tewali n'omu muffe afulumye kuvaawo hatta unzila alayhi alwahyi, ng'obubaka tebukka ku nabbi yali akyali awo. Bagenda okulaba ng'abanga otulo kwe tukutte, bagenda okumulaba nga nabbi sallallahu alayhi wasallam atuuyana, kubanga obubaka bwamukka nga ko bwaba nga buzito ng'atuuyana, oluusi n'ekyenyi ne kikyuka alayhi salatu wassalam. Oluusi bwe yabanga mu bantu nga batekawo ne katin alayhi salatu wassalam, yali sahabi omu oba Umar yagamba njagala kulaba ku nabbi ng'obubaka bumukkako. Oluusi tebakkirizanga ku muntu kumulaba ng'obubaka bumukkako alayhi salatu wassalam. Waliwo obwakkanga nga akaluubirirwa nnyo alayhi salatu wassalam, nga Allah bwagamba inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tugenda kussaako ekigambo kizito. Nabbi obubaka bwamukkangako yatuuyananga, nebamulanga ne mu feesi oluusi akyuse alayhi salatu wassalam. Kati Aisha agenda okulaba nga nabbi alayhi salatu wassalam akyuse mu embeera yennyini, ne bamanya nti Allah amussaako obubaka. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاة. الله أكبر. agamba nabbi embeera nemutuukako yamutuukangako ng'obubaka bumukkako, n'alaba ng'entuyo zimuyitamu alayhi salatu wassalam, nga omuntu bw'abeera mu mbeera ne bwebeera nga yabunnyogovu nga atulukuka ate butulukuse, ekiraga nti kyaliko tekibeera kya bulijjo. Agamba falamma surri ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yadhaku, agamba embeera eyo bw'emala okumuvaako bweti bagenda okumutira essanyu nabbi limutta nga musanyufu, wa huwa yadhaku nga n'okuseka aseka alayhi salatu wassalam. Agamba fakana awwala kalimatin takallama biha, ekigambo ekyasooka omuvaamu kye yayogera yagamba nti nno ng'akyali awo mu nnyumba we bali bonna, n'amugamba ya Aisha, owange gwe mukyala wange Aisha, ya Aisha towange Aisha, ahmadillaha, tendereza Allah, weebaze Allah, fakad barra'aki llahu, Allah amaze okwejjeereza, Allah amaze okwejjeereza. فقالت لي أمي
قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا فقالت لي أمي نبي صلى الله عليه وسلم وعملوا قام بعائشة أنت عائشة سانيوكا ويبازي الله تندرز الله الله مزوك وجيرزا echurwa yaita nabasomera tteeka limuseko yaita nabaddi babuulira naye yagamba Aisha nti msanyuka nabbi yagalanga nnyo okusanyusa abasahaba be yagalanga nnyo okuba amawulire agessanyu nga bwe twala mu hadisi ya Ka'b bin Malik amawulire agessanyu bwe gabangawo basahaba bayagalanga nnyo okusooka nga oli yasooka omuwa amawulire agessanyu oli naddukanga n'ebigere agenda amubuulire nti amawulire agessanyu gali wekate kati bayagalanga nnyo okuyingiza mitima gya bannaabwe essanyu kati Aisha radiyallahu anha maama we bwawulira ekigambo ekyo nga nabbi akyogedde maama wa Aisha n'amugamba yimuka ogwe nabbi mu kifuba ani ayogera ebyo maama wa Aisha amugamba yimuka ogwe nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kifuba kuba embeera gye baali bayisemu bonna baali bagisharinga bonna baali mu kanyigo akatagambe kale nabbi yali mu kanyigo faqalat li ummi qumi ila rasulillah yimuka oyozoyeze nabbi sallallahu alaihi wasallama faqultu namuddamu nemugamba la wallah ngaira Allah sobola kikola la aqumu ilayhi sobola genda jali yamuga sobola genda jali Allahu akbar abakyala simmere munnange gwe obera musajja w'amaanyi sibu tebanyiza okulaba nga osuze mu mmotoka naye nga ajja ti mwali mu nnyumba azimbye ng'ennyumba efuuse oguyumba otyo giyingira newekukuma musajja ngoyo meeya bamusanga ali kabalazi enkuba emukuba meeya toyingire aganya ekiri mu nnyumba mundeke kyekirimu ajati gwe weereetera aŋŋanya ambeere wano paka lanaita amuruye sajja nga abeera ati Aisha yagaa wallahi sisobola kuyimuka kugenda wali nabbi maama we yamugambe namugaa wallahi sisobola kuyimuka kugenda wali nabbi sisobola Allahu akbar wala ahmadu illa Allah nze sina ngenda kutendereza wadde okwebaza okujjako Allah wange yekka Allah wange yekka gwe ngenda okwebaza mwene ensonga yekka gwe nina okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala فأنزل الله تعالى الله kyava setteeka erigamba inna alladhina jaa'u bil ifki mazima inna alladhina jaa'u bil ifki usbatun minkum Allah nagamba mazima abo abaleese al ifki hadha huwa al kadhib mazima abo abaleese obulimbo obwo obufaanaganako bwe butyo ku Aisha gurupu jamaa eri mummwe gurupu eri mummwe mwennyini abaleese amawulire ago Allah n'atandika okussa amateeka ago Aisha agamba al ayat nga bwe zigenda nga bwe tugenda ziraba falamma anzala Allahu hadha Allah bwe yamala okussa aya ezo fi bara'ati nga zinnejjereza qala Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakr kyava agamba wa kana yunfiqu ala mistahi ye yali alabirira mistahi oli omukyala gwe yagamba mistaha azikiridde kubanga mistaha y'omu ku baabyogera abaabiyingiramu era yalina oluganda ku Abubakari bagamba baali bagatta maama bamaama baabwe abato baali be bamu olio amukulu nga yali musajja mwavu yasenguka ate ng'alinako oluganda ku Abubakari kati ng'ali mu maka nga Abubakari yamulabirira era amusasula ssente Abubakari yanyiiga olw'okuba mistaha yaleeta ebigambo ebyawaka kyeyava agamba Abubakari radiyallahu anhu ye wakana yunfiqu ala mistahi bun athatha liqarabati olw'omuganda liqarabati minhu n'agamba wallahi la unfiqu ala mistahi shay'a sigenda kuddayo kumuwa kantu konna abadan baada ma qala ya Aisha oluvannyuma lw'ekigambo kyeyayogedde ku Aisha naye neyeetaba mu bigambo ng'ate muntu waffe wawaka fa anzala Allahu ta'ala ate Allah naye nassa aya endala ekola ku Abubakari kwekyo kye yali ayingiddeko n'amugamba wala yatali ulul fadli minkum wassaa temugezane mwerayirira mmwe Allah bye yagaziyiza bye yawaaka abalungi ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah baka naye namujjawo
namugambye ebyo byogera ebyo nedda. Allah nabimuganira ddala ddala ddala, natuka nomubuuza ekibuuzo ekitono ekinene ennyo, na ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, mutemwagala Allah basonyiwa. Bakari bwe yawulira eyo aya ngaesseku ye, kibuuzo Allah kibuuza, mutemwagala Allah basonyiwa, ugatogera musonyiwa omugobye omugyeko n'omusaala eki gwe toyagala Allah kusonyiwa. Ekyo kibuuzo amakulu gaakyo gategeeza gwe tolina nsobi, kyekitegeeza gwe tolina nsobi zokola. Tubula ene sura bagamba nga bwe twatandika yakka kutereeza mu gitama, kutereeza society. Buli abadde ayagala okugira bwati nga Allah amuzza, buli abadde ayagala okugira bwati nga Allah amukomyawo. Eno aya yakka, ene sura yonna yakka kutereeza society, abantu gye bawangalira. Kati Abubakar radiyallahu anhu gyabadde agenze nayo Allah n'amukomyawo, ng'aya tujja gitukako mweri mu maaso, temweraliikira nnyo. Aya ya 22 ndowooza. Faqala Abubakari, munna Abubakar yali musajja mugonvu nnyo, teyalwawo n'agamba bala njagalira ddala nange okunsonyiwa, naga wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li, njagala nnyo Allah okunsonyiwa. Faraja ila Mistahi alladhi kana yujri alayhi, namuddiza byonna buli kimu kye yali amuwa. Waliwo riwaya endala zigamba nti Abubakar yagamba nti eyo aya Allah bw'aba agisiza nga nenyanze omusajja ngenda kumuzza ku mulimu nezabadde akolera ngenda mukubisizaamu okulaga obusiimu bwange nange eri Allah ti nange njagala okunsonyiwa, namuzzaako namukubisiza nawo yali akola. Aisha radiyallahu anha akyanyumyamu akasembayo wano agamba nti wakana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasalu Zainaba binta Jahsh, nabbi yabuuzangako ku Zainabu muwala wa Jahshi an amri ku nsonga yange. Faqala, yalinga agamba nabbi ya Zainabu, wange gwe Zainabu, ma alimti ma ra'aiti, kikyomanyi ku Aisha oba kiki waliwo labi wano. Faqalat, Zainabu yamuddangamu ng'amugamba ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, ahmi sam'i wa basari, nabbi amaaso gange gakuume neki n'amatu gange gakuume ya Rasulallah. Makulu nabbi tonyingiza mu ebyo, ndeka matu gange gabeere seefu, ndeka nabbi amaki amaaso gange gabeere seefu. Saagala nabbi sallallahu alaihi wasallam kubeera nga nyingira mu kubonerezebwa okwogera byesaawulira oba byesaalaba. Namuga wallahi ma alimtu alaiha illa khaira, siina kyemmanyi ku Aisha okujjako mumanyiko birungi byereere. Oyo nno mujjawe oba gwe tekitegedde bulungi, gwe omukyala ali eyo waggulu okiwulira ndowooza eyo yali mujjawe munnange, kitegedde gwe yali ayogerako ebyo yali ani yali mujjawe munnange, naye gwe nga lugudde ku mujjawo. Obusimu bwoba wakakubaawo wategedde ekyagudde wano ewa munno nno, n'oluseetula. Bannaye mutye Allah bakyala mmwe, mutye Allah. Ono omukyala nabbi yabuuza mujja bajja nabajja, namugaa munnoono omumanyiiko ki, namugaa ya Rasulallah ndeka ntayi tonyingiza mu ebyo ya Rasulallah, ndeka amaaso gange gasigale nga gali seefu n'amatu gange gasigale nga gali seefu. Siina kyemmanyi ku Aisha okujjako ki? Allahu akbar. Siina kyemmanyi okujjako kirungi. Ate ono Zainabu, Aisha radiyallahu anha ne Hafsa balinamu ensonga zaabwe wakati waabwe abasatu aba ne Zainabu ono eyo okiraba. Naye bwe byatuka ku bino munnange ye Zainabu yagamba mneze sina kyemmanyi mbaka wa Allah, wallahi ma alimta alaiha illa khaira. Qalat, agamba wewe tuli wa hiya allati kanat tusamini fa asamaha Allahu biwara'i. Taib, Aisha bali bavuganya nnyo n'oyo omukyala, naye munnange Allah yamukuuma, teyasobola kubeera nga avaamu ekigambo kyonna kweyo ensonga. Allah n'akuuma amatu ge. Era abamanyi bwe baali boogera kweyo kissa bagamba kissatul ifki allati ittuhimat fiha ummul mu'minina radiyallahu anha Aisha min irdhiha buhtanan wa kadhiba. Kissa ya eyo gitogeddeko yemu ku kissa gye batemerera mu mukyala wa nabbi yali ey'obulimba
kanat min a'zami alhawadith kyali kyekimu ku bintu ebyali bikyasinza okubeera ebyagwa mu busiraamu ebinene nnyo ebyali ebinene nnyo ebyali biguddewo mu byafaayo obusiraamu nga nabbi waali. Wa kanat ikhtibaran haqiqiya era kyali kigezo kyamaanyi nga kyaddala lisidqi al imani lada kathiru min almuslimina okukakasa obukkiriza bw'abangi mu basiraamu. Wakad anzala allahu bayanan wadiha libaraatiha era allah yassa okunyonyola nga kulikkiriya nnyo nga kwejjereza Aisha. Wa hadha min fadli llahi alaiha obwo bumu ku bulungi bwa allah bwe yawa Aisha wa ala nabii ne ku mubaka wa allah wa ala al umma kulliha n'eri umma yonna okutwaliza wamu. Kyova olaba embeera eyo okuba nti yali yakikangabwa nnyo yali yantiisa nnyo. Ibn Abbas bwe yalaba Aisha nga mulwadde agenda kufa yagenda waali okumugumya n'amunyweza yamugamba Aisha toweraliikirira totya tujja bisoma ndoza wekyejja wali mukyala wa nabbi omuganzi gwasinga okwagala mu bakyala bonna. Allah subhanahu wa ta'ala wa anzala fik ayat tutla fil masajidi ila qiyami saa au kamaka Allah nassa ne ku lw'ensonga yo. Wa anzala allahu bara'atak min fawqi sab'i samawati Allah nassa okwejjeerezaako okuva waggulu weggulu omusanvu. Amateeka ago ge yassa Allah ku ggwe ku nsonga y'amakulu ne sigala nga gagenda kusomebwa mu mizikiti buli wonna paka enkomerero erituuka. Namugamba yo fadlu y'amaanyi Aisha kamirundi emeka gye tumusabidde wedda bwe tumwogerako radiyallahu anha. Olaba yamugamba totya Allah yassa ne ayati ku lulwo nga ye Ibn Abbas taliimu, Umaru taliimu mu Qur'an, Uthman taliimu mu Qur'an, basahaba bangi tebaliimu. Namugamba Allah nassa ku lulwo Aisha totya guma Allah nassa ku lulwo ayati zisomebwa paka enkomerero erituuka paka Aisha yamugamba alekeraawo namugamba alekeraawo. Idhan eyo kiswa eyo gundi yemu ku hawadith ezaali zibaddewo mu busiraamu nga zayuguumya umma yonna abantu ne baba mu bweraliikirivu kutuusa Allah lwe yassa ayati ezo nga zejjeereza maama waffe Aisha radiyallahu anha nitalina kyonna kye yali akoze nga bwe baali balimutaddeko. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. This is Al Bayan.